okutambulira tukwaniriza nnyo ku Beg TV omulabi waffe namwe mwenna abatugoberera mutufudde ab'enjawulo gye tuyiteyo tutandise okuliisa obuti ebyokulya tutandise okulya ebyobwereere mwebale nnyo mwebalire ddala tuli mu puroguramu yaffe ensonga mu ddiiro tuzze n'ensonga ya palamenti okutambula okugenda ku bitundu byaffe naffe tufune omukisa ab'eggomba muyinza okufuna omusa ne mugiraba ab'ebusujju singa okozigoliwawa Butambala Nawango abe Nawango mudabirize ku ssomero lya Diriisa Nawango Church of Uganda ne butawuka umeya n'eryaffe ery'ekitago gwa neryo lyogereko mudabirize ku masomero bannabutambala bannanga amasomero gaffe endabika yaago agamu tezaamu maanyi eryenkookoma baaliddaabiriza ewaffe gye nasomera primary parliament leader of opposition Ssenyonyi akalambidde agamba okutwala parliament ebweru wa Kampala kwonoona ssente wa musolo obwo obuwumbi obugenda okuba nga busaasaanyizibwa lwaki tetubukolamu endala naye ekibuuzo kiri nti Ssenyonyi tukimanyi ffenna munnamateeka etteeka liwa palamenti obuyinza oba sipiika okutuuza palamenti bonna waayagala ssente baaziyisa ezirina okutambuza palamenti siga nti baasabye ennyongereza nti mutuwayo ssente bannange kyetaagisa okutwalako palamenti eggulu bwe tutandikidde awo nze nange ndowooza okukwata obukadde 200 n'obuwa ababaka bagulemu emmotoka oba oyonoona ssente z'omuwi w'omusolo lwaki omubaka tomuwa $3 million oba miliyoni wakati wa $3 million n'5 buzibu ki obuli bweze kubanga bannayuganda tuvuga kyengezako gamba nti no waliwo ebintu I think parliament beyina okukola nga ate nga twewale nnyo okunoonya ensobi mu buli kintu kubanga utandika okunoonya buli kintu tujja kusangamu ensobi I think njagala parliament abantu bangi parliament bagigoberera mu bitundu biri ebyenjawulo baniyagadde nnyo okusinkanako bano ababaka naddala batava mu bitundu byabwe oba baniyagaddeko okubalaba nga bali muki nga bateesa okubalaba live nga bateesa katukubamu ekifaananyi abaana b'essomero abakuze nga bawira ku parliament nze mbaana ne bajja wano ku parliament wano e Kampala oluusi nga bazze ku kyalo oba bonna nga basanyuse nanke ngamba kati parliament okulaga negenda mu bitundu abantu bammeka ewammwe Butambala abagenda mu luki okulaba district council bwetuula oba bweteesa si bangi kati kitegeeza ne parliament kyetaagisa niyo tebajja kugendayo si bangi kubanga district council ya bulijjo okugenda kw'abantu mu parliament kino engeri gyekigenda okutumbulamu bino ebitundu gye bagenda okugenda mu byenfuna abantu abalina ziwooteeri bangi nnyo abalina ebirabo by'emmere bangi nnyo abantu b'omu West Nile wiiki ewedde babagatta ku masannyalaze babadde baafa nga tebalina masannyalaze ate tebaafa era tekirina nga bw'obuuziza ekibuuzo era bw'osoose n'okugamba nti abantu meka ddala abagenda okulaba kansons ezo nga zituula mu butuufu kansons zituula buli lunaku ne bayisa ebintu ebibakosa ku bo bennyini immediately bwe bityo naye tebagenda zituula nze nange okwefaananyirizaako ne Ssenyonyi ndowooza embeera eno ey'okutaataaganya simanya mutambula okujjako nga bo baagala kutambula kulambulako ku bitundu birala nga palamenti naye okutaataganyizibwa okwo n'omusimbi ogwo ogugenda okukozesebwa kubanga muteekwa ndowooza obwetaavu bwakyo si bwe bukulu mu kiseera kino nti nno kyekikulu okubeerawo kwakyo n'obutabeerawo mu kiseera kino ababaka okuva mu bitundu ebyenjawulo kati mu kiseera kino si kikulu nnyo olaba nga bwetukiwemu bbanga ababaka b'omu bitundu naddala kati kiwemu bbanga gyali bagenda okusookera okimanyi nti bagenda kukola ssente obutiriza bwe zigenda kukola ssente abakiwaako ebyo byonna byonna tubalaba bakiwa ensonga zaabwe bamatize nga bwe baagala naye tekirina nnyo gumba liryawo nti bwe kiba tezituddeeyo tulina ekyenjawulo kyetufunayabantu bonna era nawokyogamba ebirowoozo byawe tebibadde Diriisa era ensonga yamwe gye mwagambye yabadde bweti endala nti abantu abasinga ewali TV
kati bwenetuula eri zigenda kweyongera eri ekibuuzo ekira kyoba era mbadde ngamba era ne bwenetuula eri abalina eno tv bagenda bagiraba era babadde bagirabpalamenti bwenetuula embalala bagenda kuteesa ku biruma b'embalala esigala bizinesi bwe banatuula palamenti bwenetuula eggulu byonna bagenda okuteeseza olwo biyitirewo ate n'ekirala kigundu ekigendererwa kyammwe kale mwe abakiwagira mbalaba mu ndowooza yammwe nekikozeeko wa tupimire ku kiriwa tukipimire ku palamenti kyebadde etambula bwetu netulaga ebirungi byokka negenda biteekako essire ekyo bakyogedde tegenda kuteesa ku byaggulu negenda biteekako ki era n'abantu bagenda bawo abantu ba bulijjo bagenda bawo omukisa lwaki bagambye wano ekampala tubane session egenda okutuula kati tugenda kusasira tuli wano olaba ekampala weetudde abantu kasa babeera ku ground balaba ddala obuzibu kyangu nnyo ku palamenti okulaba nti no etuule kampala emyaka gyonna ebintu by'omu kampala bagenda mu hoteri musanyazi gaveeko kyangu nnyo okutuuka okiraba gwolowooza palamenti yesennyonyi agamba nti sente zino twandizikozeemu ebira naye nange obunafu bwange we buli oba obutakanya bwange nesennyonyi kwekuba nti ebintu ebimu abireeta byayitanga mulimu gwe mulimu gwe ngaakulira oluvuganya ensonga zino n'azeekenneenya so that eggwanga terikola nsobi singa ebaawo yawadde ensonga era we baba bakuzeetegereza bazeetegereza ensonga zeyawadde zirimu eggumba nene obadde oyagala we zivamu ezo zeyawadde era Ssenyonyi yali mu kakiiko bumala kukya najjukira kubanga era bamujjukiza ne bagamba kotula kakiiko akafuga palamenti oli kakiiko akakulembera palamenti kino ekiteezo twakisanye tugenda nejjuno newalimu bwe bamugambye nalanagidde opposition ate yefuula atya nabeeranga bituufu naye ye ensonga ye yabadde ku kasente akokutambuza akakukola biki akeyongeramu kubanga balina okutambula wano palamenti bwetuula we badde tukoze eki kyogamba tetusobola kwogera ku nsonga ziri mu maggulu tetusobola era nga bakebagambye akasente akakeyongedde mukaki bagese ennyonyi buli kintu akikola ki then baludde mu palamenti bategedde mugaso gwa leader of opposition baba bakyabuuza ekibuuzo ng'ekiti abantu abakulu nga bali mu palamenti kubanga nenakase tebagendagende bwe babanga bakyasobola okubuuza ekibuuzo ekyo bakibuuza Ssenyonyi then bajja kutolako enakasongola naye olwo tufaako ezo sente zetuteekamu nsemanya tutegeeza abagundi eno olwo tetubawaze housing allowance omubaka tugenda kutuuka eri tumupangisize wasula tugenda mumuteekamu amafuta tugenda kugongeramu kubanga luli Nsereko yabadde afuna ezagundi kati Nsereko yagenda okusinga okufuna ennyingi ennyo ng'agendabafunamu kubanga bafunamu nange nandibadde gulusinza kayana kubanga bwe kirina okubeera naye ku bulungi bwaffe ffenna tewabaddewo mugaso tewaliwo kyamaanyi kiri awo nti bwe tutatuulayo bwe tutatambula ensonga zewano tetunakola research alaga nti ebbanga lye tutudde wano ebintu byesibye ebintu tebitambudde tewanabeerawo scientific proof ekiraga ewaliriza kino okutandika okutambula nerikambuuza kyoyine okukyusaako oba olumu kibi si mu bintu ebirimu okusaasaanya sente y'omuliomusolo kyanga akola paani abeera bwaki bwa rawundi omuntu akola paani ya square tawooma anti kati ekiseera ekyokukola paani owa square tannatuuka kubanga mindset yamusimbawo akati eddakiika emu tukomewo ffenna tukole conclusion tumale okufuna obubaka bwa bannaffe bakato abazimba toyi ez'omulembe abazimba buli kimu ekyomulembe mubawagire bannanga ab'ebutambala mujje tubawe bakato babadde abiririza amasomero
Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala. Abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Tukomyewo tumalirize ensonga. Wunzika tuve mu ddiiro. Mukulu Kibalizi ne mukulu Kyenezi era mukulaba okwange zino enteekateeka nnungi nnyo. Njagala ensaasa njagala ne parliament basaasaanyizeko ssente walala ng'oggyeko wano muki n'abalala baziryeku n'ebitundu ebirala bikole ki kubanga parliament hoteli zigenda kujula ziti omuntu kasaayiwo obuwumbi 5 mu kabuga nga ggulu oba erira wabeerawo enkyukakyuka y'amaanyi abakola bizinesi leka nkubuulire abakola bizinesi abatunda emmere n'ekyoka mutwakira beera waliwo enkyukakyuka mulimu abaafiirwa mulimu abaakola abantu bangi naye n'ekyokubiri abantu abakaira basanye ne bagendako mu bitundu ebirala ababaka bafe abamu naddala batavamu ebyo ebitundu tebamanyi babeera eno nga badebatinga matter of national importance oli nagamba ewaffe ate tulina amakubo ga bridge weti olutindo lwakutuka nga tebakimanyi kati bagendagendayo balambule n'okulambula balambule kati bategeere agency omugaso singa wabaddewo okunoonyereza okubadde kwasooka okuwerekera ensonga eno nekuvayo nekulagamba nti Buganda ekulaakulanye nnyo kubanga palamenti wetutte emyaka gyonna nti kino ekitundu olwokuba kisemberedde kino nakyo kisise ku nkaya naye olwokuba teriiwo ekyo ate nga bwe tubadde ebbanga lyonna ate nga nze ndowooza ne mu mawanga gatwetoolodde era simanyi naye sirowooza nti entereza eyo gyeri naye nga ate ebintu bitambula bulungi nze sirabawo nnyo mangu nnyo okuteekamu ssente ziri extra wadde zayita mu mbalirira siraba nsonga eziteekesawo ssente ezo tutandika okutambula wano nawali sente ezo Ssenyonyi yagamba zandikoze eki zisobola okukola ebintu bingi nnyo zisobola okukola ebintu bingi nnyo zisobola okuzimba amalwaliro zisobola baziwa abaana bagende badokita bagende bakole abaana badokita bali awo twagala be bateekamu ezo ssente zennyini ze bandikutte ne bakola ki kinewunyisa kiriwe kiti n'emiliyoni 5 zayisobola okukola ssente n'akawunja akamu emitwalo Ssenyonyi ali mu kunga babaka babo opposition bazira olutuulo You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. anti mugenda kwonona ssente za mwamuso mukunga balemegera okutaasa bannayuganda ssente ate talinayo awo siri naye nawe wokomye kubanga omuntu awagira kino ate awagira mwebale nnyo abali ba Beg TV tubaniriza nnyo mwebale tuwagira tweyanzega mugende musome ku beg.com mulabe eggulire erisinga okubeera ery'omulembe. Beg Media.